Nze Netanyahu kwagala kwe David. Netanyahu kwagala kwe David Sergeant yawummula oba eyewummuza amagye. Soko demu eyanjule mpulire bulungi. Netanyahu kwagala kwe David Sergeant ow'amagye. Enamba eyange eri RA fomanyi tetuli UPDF fwe twayingira RA 60482 RA Sergeant kwagala kwe David. Okay. Lino erinnya tewalikozesa mu nseke erya Netanyahu. Nakozesa kwagala kwe David. Omanyi lwaki nkugambye oddemu? Mbadde erinnya nange siriwulirangako eryo Netanyahu, ndiwulira mu Isirayiri eri. Nalyogerakoko. Gye ndiwulirire eyo. Abamu gye baliwulirira eyo. Naye lyeri eddiini lye baakuwa? Eryo ndifuna oluvannyuma nga tuvudde mu nsiko. Omusajja oyo Netanyahu ebyafaayo bye n'omulala eyattibwa Entebbe ku mulembe gwa Amin nabeegomba nnyo embeera zaabwe nga ndaba nange njala kutambulira mu bigere byabwe. Sure. Niweetuuma erinnya eryo? Neneetuuma erinnya eryo kubanga nekundaga muntu kati olirina? Terinnagendako. Okay. Kubanga abantu abo balina omutima ogulumirirwa eggwanga lyabwe era baba bawulira balifiirako n'obaleetera kiki balina omutima ogulumirirwa eggwanga lyabwe. Kale nange mu kulumirirwa eggwanga lyange empulira nga erinnya erya Netanyahu nalyo nendyongera ku kwagala kwe David. Okay. Olumiriddwa otya eggwanga? Lwaki weeteeka mu kiti ekyo bwe kityo? Eggwanga okulumirirwa natandika ndi muto mu myaka 12. Kale ntandika okusoma ku mulembe gwa Amin. Kati nensomera mu Lubiri Barracks awo mwalimu essomero nga liyitibwa Airborne Primary School. Nosomera mu basirikale? Nensomera mu ssomero eryo. Kati bakolanga courses bwe babanga bapasinga wabeerangawo band eyabapaasinzanga. Kale bwe tutyo ne tukulanga amagye gatunyumira. Kaba engeri gye bakola training ekiki. Kati awo mu 79 ne wabeerawo omukwano gwaffe kubanga Amin yali atandise okuyingiza ku baana abato. Naffe n'ayagala otuyingiza era twayingirayo ko ne tukolako training katono. Naye olutalo lwali luyinze awo ne tuponyoka. Kakati awo abatizedi bamala okukwata gavumenti ne mukama waffe mwe yajjira Museveni. Professor already olina kakulu kali ka training wafunamu. Nafunamu. Awo abatizedi bamala okujjako Amin. Awo Lule, Professor Lule abeera president. Naye oluzungu lwe yayogera ku radio nga ayogerera ddala ng'omuzungu ow'eri. Ninga awo omuntu kimugwanidde okusoma. Kwe kuddamu ebitabo nenziramu n'ensoma. Awo essomero lye twali tusomeramu mu Lubiri nga balijjeemu ne batuzza ku Nakivubo primary awo. Ne tuddawo ne tusoma. Kakati awo okulonda kwa 8 kuyingirawo. Ndi mu P6. Nakivubo Blue awo? Awo nali mu P6 omwaka gw'ekinaana. Kakati bwe tumala bwe tuba tusoma mu December balonda. Nali muto nga sinaakutuuka kulonda. Weewaawo nali ntegeera. Era we baalondera nagenda nange nendaba we bitambula biki.
Okulonda kwali kwa bibiina bina DP, UPC, CP ne UPM. Awo ne mukama waffe Museveni gwe mwaka gwe nasooka okumulabako nga gwewo ekibiina kya UPM ku City Square. Lwalina lunaku lwa 6 era najja ku City Square awo. N'atongoza ekibiina. N'atongoza ekibiina ne babidandi sali. Ekirunda kiva idinda. N'ebiseera ebyo nze maama yali muwagizi wa DP. Nange omutima nga gwagala nnyo DP. Awo kati nali muto nga mbeera nnyo ku nkuŋŋaana za DP biki. Naye okulonda bwe kuggwa tekwagenda nga bwe twali tukusuubira. Kati ne wajjawo olugambo nti waliwo eggye lya Professor Lule ligenda okutendekebwa e Kenya. N'engeri era gye nalimu edda akantu k'okuyingira amagye nga omusajja ono atubbye obululu atubuzaabuzizza. Twali twekunzeewo abavubuka abawerako. Era ne ntandika nga okutraininga nga kudduka emisinde kilomita 3-4 nziruka ki. Weetegekera training? Neetegekera training. Bagenda tukuŋŋaanya tugende e Kenya. So nga simanyi nti waliwo olukwe olulukibwa kutendeka bayeekera muno. Tebagenda eri. Tebagenda eri. Wabula bagenda bazza mu nsiko za wano. Ne tukirindako. Nye ne kitamuka bulungi. Nga wayi kanzireyo nsome. 81 nensoma P7. Ne luggwa. 82 awo. 81 okusoma nga tusomera awo Nakivubo Primary awo. Ng'ekibuga mu butuufu tekiyimiridde bulungi. Nga ki ekirimu? Kubanga wakati waffe aw'essomero awo n'owino waaliwo ekisagazi. Naye nga abasajja bakuba amasasi oba n'okunyaga abantu mu owino nga baddukamu ne bayita mu kisagazi ekyo okuyita ku ssomero awo. Naffe olw'embeera yabeerangamu nga tuva ku ssomero tetunaakutuuka ssaawa za kutusiibula, naye ne tudduka nga tuyita awo mu Kalitunsi kati takyaliwo. Naye nga waliwo ekibira kya Kalitunsi awo nga tukiyitamu. Kwega embeera yabeeranga mu kimu. Wano bayita Freedom Square. Freedom Square. Kiroko Tower. Kati baagijjawo. Kati waliwo flyover. Naye kati faawo nga tuyita mu Kalitunsi oyo tugenda emisinde bw'obuuza owange kiki ekiri eyo nti gwe linda nga misinde. Oluusi ng'otuuka n'ekano ne bakubuuza waayi kiki ekyo ne tugamba waayi amasasi gavuze tetumanyi. Kale embeera nga mbi mu kibuga. Yadduka. Ssaawa yonna wabaawo ekiriwo. Emisinde. Kati oluusi twabeeranga wali ku UTC tulinda okulinnya bbaasi. Oli omusajja yasobolanga okubeera mu bbaasi nga atadde emmundu mu ddirisa bw'ati. N'abuuza munno oli atambula akironye. Kwegamba tetwabimanyanga makulu. Akironye ojokuna. Agenda ngokuya pa ne muwaba emiwabo biki. Kwega kale nga bakubamu kunyumirwa kiki kyalinga. Oba bo balinga banyumirwa naye nga embeera nga mwananchi ekutabanguka. Bagungumbulula bantu kunyaga. Kunyaga odduka ebintu ebirekaawo. Oluusi bwe baakolanga road blocker mugenda okuvaamu bagamba byonna ebiri mu nsawo muteekaawo. Ogende nga bw'oli. Mugende nga bwe muli. Kati lumu nga nveeyo endejje jjajja mpadde omwana. Ndejje Namasuba. Nayita ku lw'ebusaabala tulinnye UTC. Kati tutuuka awo nga bayitawo nga Kategula waliwo road blocker. Batujjamu ffenna mu sululu moja. Kati waliwo omuvubuka omu yali muwanvuwanvu bw'ati. Ndowooza
atuuka ku musirikale ajjayo akapapula k'essiringi 10 ndoza akagire akaweebwa ati omusirikale kagwa ku ttaka. Omusirikale mu kifo ky'okugira ensonyi yakuba omuvubuka engwalo, omuvubuka n'agwa n'akema nga yeno embeera era twamuleka ku road block awo ne bamuserengesa wansi mu muyembe we baali bagira. Ayinza okuba teyawona. Tetwategeera byaddirira. Ffe ne tusimbula bbaasi. Kwegamba embeera n'oba nti ogiraba mu kibuga bwetyo bakuba engwala kunyaga biki ne tugaana nedda. Tulina okulwanira ki? Eggwanga. Tulina okukyusa embeera. Ng'ekirowoozo kirina ekyo. Ng'ekirowoozo nkirina. Mu P7. Mu P7. Kati awo ne mala P7 ne ntandikako S1 ku Kampala Grammar Secondary School yali ku William Street awo. Ne nsoma S1 n'ebyokusoma ne mbiyimiriza awo. Kati mu 83 kwe kuluka olukwe oluyingira ensiko. N'olwerukira? N'enduluka nga waliwo munnange omu. Gwe omwana owa senior 1. Oluka olukwe. Ate oba kyali kinyingiddemu wali nga nkyali wa 12 79. Ng'oli mu kya 6. Awo nali mu kya 5 8 nnyingira eky'omukaaga. Kaakati awo oluka otya olukwe? Nenduka olukwe kubanga waliwo munnange yali abeera Kyagalanyi mu Mawokota eyo. Ye yali amaze okuyingira. Kati nange kwe kuva eno kubanga awo nali maze okulokoka. Olokoka mangu. Nalokoka awo mu P7 81. Kiki kyakutuukako okulokoka? Mbeera ye yali mu nsi kiki? W'emyaka egyo giba naddalubula lukuba mupiira kukola ki? Era nange bavubuka bannange banneewuunyanga ne bagamba kiki kyakutuukako? Ono omutwe ndowooza gugizeemu. Gutabuse. Gugizeemu. Kubanga balaba kati embeera zaabwe ze batambuliramu ng'esiza ekivubuka. Ate nze nvumirira nzivumirira biki. Kakati olwo 82 awo mbuulira enjiri waliwo pasita bali bamuyita Joseph Nyakayero. Yalina Maranatha Church awo ku William Street nga era tugira ne tugenda tubulira naye mu paaka enkadde nga wemba ku ssomero saa 7 nga tubulira naye. Naye mu 82 gwali mwezi gwa 5 yagenda otubatiza ku Kayanja naye nga mundeeba temukyali bantu. Ku nnyanja ya Kabaka wali mundeeba. Naye nga mundeeba temukyali bantu nga mwonna muzise. Olw'ensonga Kayiira yali yalumbako olubiri mu mwezi gw'okubiri 82 ng'asinziira Lubaga n'akuba mu lubiri. Kati awo ffe we twagendera okubatizibwayo mu mwezi gw'okutaano nga mundeeba temukyali muntu. Ng'abantu bonna badduka. Lubaga ndeeba nga temukyali muntu. Okukakasa abantu baggweera mu ddala. Balimanya abantu badduka mu byalo badda mu bibuga. Nga mundeeba osobola okusulamu. Nga Kayiira nga yasinziira awo. Afuukuuza buli wamu. Yasinziira wali ku lusozi Lubaga n'akuba mu lubiri. Kakati awo ndeeba Lubaga awo. Nga danger zone nga tosobola kubeerawo. Kakati we tubatizibwa ku lunaku olwo lwennyini. Kati mwe buvumu kyate bwe mwalina okubanga mwetantala okugenda mu nnyanja ya Kabaka awo ng'ate mundiba mwonna temuli muntu. Mu Lubaga mwonna ng'abantu nga twesiga Katonda. Naye ku lunaku olwo lwennyini oyo Joseph Nyakayero lwe yatubatiza lwe yakubibwa amasasi ekiro.
kati awo tetwamanya lukwe lwavaawo bulungi. Bayinza okuba waliwo abamwekengera. Gavumenti yamwekengera kubanga twagenda tunyanyagiza amakondeere okuyimba mpaka ku Kayanja n'okudda. Kati naye yakubwa amasasi ekireyo. Mwali bangi? Twali bangi. Kati ne tutambulira mu mbeera eyo. Era mu 83 kyenva nsalawo ne ŋŋaa tulina okukyusa embeera kubanga we tunaagendera mwene nga buli olukya embeera egenda esajjuka. Buli lukya embeera egenda esajjuka. So temwasasika bwe baakuba eyali abakulembera? Era ye ekkanisa yasasika. Naye kale nali nkwatagana naye nga saali memba wa kkanisa eyo naye nga tukwatagana. Naye yo yasasika oluvannyuma. So awo n'ogamba bwe baamutta n'ogamba nteekeddwa. Bwe baamutta n'ebirala bye najja ndaba awo special force eyingiddewo nga nkambwe nnyo. Ngeri gye yalinga eyisa abantu nga nkambwe nnyo nga eringa military police nga na bano abasirikale ab'ebibomboola nga tebamanyi mu buyinza. Nga nkambwe nnyo. Kaakati olwo n'enva eno gye nabeeranga ne ŋŋenda e Mawokota. Buli omunnange yabeeranga Kyagalanya. Naye nga alina abe yakwatagana n'ab'Egomba ng'era yeekolebwa training eyo n'ekitongo. Kati nange nengira bwento nennyingira Mawokota nenzira bwenti ebusi ku kizinga gye navanga nensobola okweyungako nabo eyo. Naye kati nze engeri kati kale gye nali nasomako n'engeri ate era gye nali manyimu olw'ekijaasijaasi. Engeri gye wasomera wali. Baayagala nnyo mbeere informa ne Reeka. Si bye bimu ebyo. Reeka informa waliwo enjawulo. Kubanga kati informa osobola okubeera wano kati wali ku main ne wabanga wayiseewo amagye ne bakugamba nti awo wayiseewo amagye ne badda ati sayidi ki sayidi bweti. Informa. Kakati obuulira bali. N'obuulira bali bayiseewo ne badda e Kakiri oba ne badda e Bujuuko. Oinfominze buinfominze. Kati totegedde oba balinga 600 oba bali 100 tokitegedde. Balina mundu ki tokitegedde. Odde buulize nti balabyeko oba mpulidde. Naye ate Reeka owulira n'ogamba nti kaŋŋende ndabe bye balina. Baweranga bameka, balina mundu nga ki, bagumbye mu kifo ki. Bavuddewa basiisiddewa. Bamaamidde lusozi bwe luti, bamaamidde kiwonvu bwe kiti. Kati byonna ebyo Reeka by'otegeera. Notegeera nnamba eyo balinga 5 balinga 100. So gwe mulimu ogwo gwe wakwasibwa. Gwe nakwasibwa ennyo. Nti wali osomyeko. Nali nsomyeko nga tebannafa abasinga obungi bayinga abaana bato nga tebasomye. Bamu P3 P4 biki. Nga kati nga nze mbasingakoko. Ate engeri gye nasomera mu kibuga. Ng'oli sharp. Nga ndi sharp. Nkitegeera. Omulimu ogwo gusanga otya kubanga obuvunaanyizibwa obwo ndaba si bwangu. Kubanga omuntu okugamba nti kati londoola olabe basibukawa oba wa we basiisidde. Ndaba si kyangu. Si mwangu. Era kwalinga nga kutuwangayo nga saddaaka. Kwewaayo. Nga saddaaka. Kubanga abasajja baali bakambwe naye kale oba olw'okuba nali size ntonotono nga bayinza obutakweraliikirira nnyo. Ojjanga kaana oba
weesambira kapiira ko oba olina obuntu bw'okutte mu kaveera olinga ayitawo bali ku byabwe awo bagira beewa positioni bakola ki n'obalaba biki gwe ne weeyongerayo ng'ali ku bibyo atabafaako so okubayo oluusi oba oti biki kale yali mbeera nzibu naddala abasajja ba special force nga bo bazibu nnyo nga tebabegeka ng'era waliwo oluusi road block bw'obanga olina gy'oyagala okulaga nga waliwo road block z'osala n'oyita pembeeni eyo n'otayita ku main ddala ki we bali kubanga bali abamu nga bafuuka bakanywa musaayi kuba road block oluusi basi yatuukanga bweti ne banyaga ssente ze banyaze abamu nga yanyaze dda ssente kati ng'ayagala kuyiwa ku musaayi nga kyawulira kyayagala ayagala kusala ku muntu era baasigazangako abamu ab'okusala ne balondamu wewe rudi pembeni musimbule basi yammwe mugende basi neesimbule ne babaserengesa ne babasala kale nze oluusi nayitanga nnyo mu magezi oluusi nga bwe mba njagala okujja eno mu kibuga ne ntegeera nti kampiringisa mpigi buki ojjawo tonnakirebe wazibu nnyo kati nga nina kuyita bussi ku kizinga ne nninnya eryato nenzija nakiwogo oba ekigungu nempita bwento kubanga ate eyeekatabi weewawo ate teyali mbi nnyo yali yabali nga si mbi nnyo wali mu ntebe nanti nga mpitidde okuva eyo ku kizinga ebussi ngamba omulimu guno wali ogukolerawo okusinga nali nga ngukolera kusinga Mawokota Gomba naye nga nkozesa luutu eyo nga yennyanguyira nemu okuyita empigi awo pigi nga wazibu nnyo kampiringisa nga wazibu nnyo nga nkozesa luutu eyo n'empita eyo n'entegeera eby'entebe ku mwalo biri bitya ekigungu beeyisa batya wonna ojja otya e Kasanje n'otegeera bw'otyo otuuka otya mu kibuga ovaako mu kibuga nga ntambula n'entuuka n'Embaale yonna ndeekinga ejjinja ewammwe yonna yiganga mwonna tololo Mbaale n'enkomawo ogwo omulimu nga gw'otambuza nga gwentambuza olwo ng'oripootinga waani waliwo naye afande ekikulu yambulako oluvannyuma lw'olutalo yali afande Ssemwanga nga gye ndipootinga byonna baali bamuyita Ssemwanga kati simanyi oba akyaliyo mulamu oba simanyi yambulako oluvannyuma lwa 86 kubanga bataliyani yaffe mwe nagira 50th emala okukwata Ntebe ngezaako okufuna information ye bangamba ali Mbaale era neŋŋendayokko oluvannyuma naye era saamufuna kubanga natuukira wali gundi yali military ku military police ne tubeerawo n'afande Fred Mubiru n'afande Lwere naye afande Lwere kati bambi yafa kati nengezaako kunoonya afande Ssemwanga n'ambula nenvaayo pozi bwe navaayo ate bwe nakomawo nembeerako kubasiimaawo n'afande Ssessanga awo ate kwe kwambuka eggulu kugenda BBA eyo mu 86 kati kale afande oyo kyannuma kubanga nti tewaddamu kumulaba oluvannyuma lw'olutalo sandibadde nga bwendi senga namulaba kubanga yasinga okutegeera emirimu gye nakola ye yali supervisor wo yasinga okutegeera emirimu kale omulimu ogwo tewagusanga mu obuzibu nga olina kusoomozebwa kuwagusangamu nnyo
buzibu nabusangangamu nga bungi kubanga lumu tuli Empenja era ngenda bwenti Gomba nzireyo ekitongo Empenja awo era we nkugambidde abasajja abo aba special force bali ku gombolola awo. Gombolola liri bwe liti ku lusozi oluguudo luli eno. Abasajja baagala okutunywa. Okusoka chairman wa UPC twalinga abatano. Okusoka chairman wa UPC yasooka okutugira. N'ayagala tubuuzabuuza bitambulisho biki ate biseera ebyo nga ntambulira ku kaadi ya ssomero. Watambulanga omu mwatambulanga bangi oba ku olwo walina b'oli nabo? Waliwo naliko bebe naliko nabo ku olwo. Tudda tuyise ekiriri tweyongerayo tugenda ekitongo eyali kampu y'abannaffe. Kati chairman asooka atubuuza ne mwesegulako bwenti n'abuuza bali n'atuleka ne tugira. Kati tusanga wa special force omulala naye atukabba atugamba tudde walinga kuki wali ditaki yaabwe wali ku gombolola abeerako ki abeerako akafo katukuumiramuko wansi w'omuti nga tatutuusiza wali ku kaditaki kaabwe. Nze kati kyenava ngamba bannange omanyi oluusi baalegezanga nga bamanyi bakwata nnyo bibira naye nti ate mulina kye mumanyi. Ngamba bannange bano nti mwetegeke ki okudduka. Ngenda kukola akakodyo kange nyemwe kemulaba nga nkoze bwepa mwe mutandikireewo. Nze nensituka mpola mpola ye mu kutukwata teyatucekinga. Natambulanga n'omuguwa gwange muno nenguggyayo bwenti we yakyuka n'atunulamuko eri nze nayengira omuguwa gwange nensika. Owa special force n'osembeza nensika nempalula bannange nga batandise mu bulago tasobola kulaajana ate eddoboozi liyitebwa oba olwana nange nenziruka nga nsika nenziruka nga paka mu kiwonvu nemulekeeyo. Amaanyi wagalinaako? Nagalina. Ate omuguwa gw'omu bulago olina n'oba omusinga maanyi kuba oba ojja ogenderera ente ogisibe omuguwa mu mayembe wano n'omwana omuto agitwala. Kati oba tosobola kuwalira oyagala ogende at least oleme kutugibwa. Kati nemusuula eyo mu kiwonvu ne tugenda. Kale twasanganga oluusi abantu ekikulanga ekyo nga tulina engeri gye tubamaliriza mu ngeri yaffe. Wali shaapu. Omuguwa gwo tewagulekaawo? Wagumulekamu n'odduka? Ogwo nagumulekamu nja kufuna omulala. Oddira ate omusumululemu wayinza okufuna obuzibu obulala. Nagumulekamu ne tugenda gye tugenda. Kale twasanganga obuzibu baba chairman abo era bangi twabafuniranga amagezi netufuna engeri z'okubajjawo. Baali baduuyi baali saidi zeri bamayumba 10 baani baali babi nnyo kubanga n'oweebusi naye twamulekinga era ne tufuna naye engeri gye tumugjawo. Yali akolagana ne bali baduuyi chairman ku kitundu oba kati nkugeraageranya obanga ku buyinza bwani kumpi ng'alinga kati oba asinga na RDC
amaanyi ge yalina chairman bangamba ng'asobola okulagira ofi ne bakutta alagira abayusi oyo mugende mu muleeta ne bakuleeta ne bakutta yali wa buyinza nnyo kituufu kale yeyo engeri gye twalwanamu nga ojja n'ofuna information oluusi ekitundu n'okibeeramukko n'okibeeramu oba myezi 3-4 nga olaba amakubo lino likusuula gindi lino likusuula gindi n'okola maapu n'ogiweereza banno n'obawa we basobola okuyita bwe muba mulumbye lino ligwa gindi lino ligwa gindi bwe muba mukola withdraw mu withdrawinga bwe muti mulumba bwe muti mu withdrawingira eri bwe biti n'obwo obubaka wabutuusanga otya kubanga tewali masimu so watuusanga otya obubaka obwo nanti wenkugambidde nti omuntu omuwa maapu bw'otyo nanti wenkugambidde nti bwe namalanga okuva eno n'enzirayo bwe nti n'enzira eyo ekitonga oba eggomba nenfuna munnange oyo gwenziwa ate nze nenvaayo nenzira eno muba naye nti ndi mutuuze mu kitundu oluusi nnima biki sizoni wekigira nga kati nina okugenda mu kibuga bantumyeko mu kibuga kulaba kitambula kiti n'obula nentambulamu ng'omuntu bw'atambulamu. Kituufu. Omulimu ogwo okolera bbanga ki oba obuvunaanyizibwa obwo? Nabukolera ebbanga era okutuusa lwe twakwata Ntebe oba gavumenti kubanga era olunaku kumpi lwe tukwata Ntebe era lwe lukwatibwa gavumenti. Ntebe asalibwako ku Lwokuna era n'akwatibwa ku Lwomukaaga ekiro. Gw'olekingayo? Okay. N'akwatibwa ku Lwomukaaga ekiro era ne gavumenti era lwe yakwatibwa ku Lwomukaaga ekiro. Mu kino gwe tewakuba ku mundu gw'omulimu gwe gwali ogwo gwokka? Tewakwatako naawe n'odudumyamu? Waliwo ebiseera bye twaddangayo n'odudumyamu ate n'ogira ebiseera nti tulina okufuna amawulire bwe gati. So waawe ojjukira ennyo we wagikwatirako nga tonabagenda Ngulweri? Sayidi z'Erubona eyo Lwengo bwe butyo kujja Katonga awo 85 sirako Katonga awo kujja bwe kutyo Kibibi Kamengo awo yatokota. Kibibi Kamengo ebisajja byali by'amaanyi awo yatokota. So buli omu yali alina ogikwata? Kujja Mpigi kujja Mpigi naye nga kujja Mpigi nga yonna information byonna nga nabigira dda mukwata lino ne mugwa egindi mukwata lino ne mugwa egindi. Era 50 we twatuuka Mpigi ne tukwata erigwa ku ly'Ennakawuka ne tuva ku ligwa Ennakawuka okugenda e Kawuku. Embeera eno wagizanyanga otya ku kyalo kubanga ebiseera ebisinga bwe baakumanyanga kyali nga kizibu okusigalawo? Gwe wakikola otya okusobola okulaba nga omalako ne mulwana ne muwamba n'okuwamba n'okusigala nga woli? Ku kyalo nagezaako nnyo ogirwanyisa ennyo kubeera ennyo ng'omuntu wa wansi kubanga nga bw'ompitira olubimbi ngenda ne ndulima, bw'ompitira akalimu ngenda ne nkakola, ne nkwata Bayibuli yange ne ngenda mbuulira nga embeera yange ebuliza ddala. Ng'embeera yange sigezaako nnyo okweraga nti nina kyendi nga ngezaako nnyo okweteeka wansi nembuze kale nali muzibu okutegeera. Oba
oyo nga gwe nkugamba chairman ayise nti kukola bulungi bwansi kitundu bwe kiti nange nga nkwata enkumbi nengenda nkola ki nengenda nkola bulungi bwansi kanga mfananira ddala omutuuze w'omu kitundu atalinaako mulimu gwonna gw'okola mulala atalinaako kiki kyemmanyi so wakolera ddala bw'otyo mpaka kuwamba okuwamba bwe kuggwa nanti oba wano nga tetunaba nagenda kuwamba mission ki gy'oyinza okwogerako nti eno yo yali deadly mission eyasinga okukaluubiriza oba awaasinga okukaluubiriza okulekinga basajja b'ekibi byabwe baali bazibu era baali bazibu nnyo ab'ekibi byabwe kyekyabafuula abazibu oba mbeera ya kitundu waali wazibu kubanga era wafiirawo n'abaana abaweera ekibi byabwe naye twamala ne tuluyitako nanti tuwe ku mboozi yali awo pozisiyo yali awo nanti yali yakuwanyisiganya muliro kubanga kati bwe tujja bwe tutyo okuva eri Kiriri tujja bwe tutyo Gombe Kibibi awo abasajja baali baasiisira nga balina zi 14 zikizi nga kubajjawo na kifuba ky'amaanyi ate n'engeri gye baali badduse e Katonga nga kati Kibibi Kamengo nga ne gundi awo Fedemu ng'emaze okuvaayo ebeeyunzeeko kwega kale ne Fedemu engeri gye yabeeyungako obuzibu ne bweyongera mu kaawo ngeri nayo Fedemu engeri gye baali nabo abayeekera balina kye baayongeramu ku ludda luli kuba lwaki nkubuuza nti ebiseera ebisinga leeko ono bw'aleekinga obubi mission tekola ki eyiika so ensonga lwaki nkubuuzizza nti eriwe yasinga okukaluubiriza yali y'ekibibi eyo naye twamala ne tugiyitako yali y'ekibibi eyo so wali wembadde ngenda nti bw'omala okukola omulimu ogwo obulungi ne gavumenti nejja mu bukulembeze gwe ki ekiddako awo oddawa nanti kati wenkugambye tumala okukwata Ntebe salawo okunoonya gundi Afande Ssemwanga baŋŋamba ali Mbale ate Nanife yakwata Mbale kati kwe kugendayo ne nkwatagana n'oyo Afande Mubiru bwe baali awo ku military police naye ate ndowooza nagenda okutuukayo ate nga ndowooza ng'avuddeyo ne simanya ate wa gy'alaze kati nange kwe kukomawo eno kati bwe nkomawo eno ng'ate mu kampani yaffe eyali eya Bikoi mu Fifth nga baŋŋamba bagitransfalinze mu 28 eBibia kakati nange kwe kugaa nti kaŋŋende neeyunge kuba kampani yange eBibia kwe kulinnya ne ŋŋenda eBibia era okuva olwo 86 okuva we naviirayo mu 9 nga tuli eyo nga mulwana ntalo zeeyo nzeeyo mobile nga tuli mu mobile atulwana ntalo zeeyo okuva kuba Eric Odwa Kirama Alice Lakwena Joseph Lakwena manyife Joseph Koni mwita Joseph Lakwena
Lwaki? Ffe nga twali tumumanyi nga Joseph Lakwena. Erya Kkonyi lyavaayo ba 92 erya Kkonyi. Naye ffe nga ayitibwa Joseph Lakwena. Nanti Lakwena kiri mu lulimi lwabwe. Kweganga kitegeeza Katonda gwatumye okununula oba okulokola. Kati oli omukyala eyasooka yali Alice Lakwena nti Katonda amutumye okukola ki? Okununula. Kati bw'amala okuvaawo ono gwe yali naye Joseph n'akikwatamu. Tiye Joseph Lakwena. Era wabasanga nga awalinga kampu yaabwe. Nga mu kampu yaabwe nga bakubyewo omutima bwe guti. Omunene omutima nga eri waggulu nga waliwo ekifaananyi ky'omusaalaba. Kale baddanga okwo ne basinza nga bayimba Polo Polo Lubanga tye Polo biki Lubanga tye Polo kale nga bo bagamba nti Katonda yabatuma okununula. Kati ffe Kkonyi nga tumumanyi nga Joseph Lakwena bakirama. Kirama oyo yalina eggye lye lyetwalwananga lyatukubanga ennyambushi. Lyali ttendeke nnyo nga litukuba nnyambushi ku ggulu. Baali bava mu gavumenti? Baali beekutula ku gavumenti ezaaliko? Baali mu Yeobote. Kaakati ye teyalinanga byamagiki nga ono Alice Lakwena ne Joseph Lakwena be baalina. Ye yali atambulira ku butendeke bw'amagye. Kati yatukubanga nnyambushi ku ggulu Nimule Road BBO. Kaakati eggye lye lyali nga yalituuma UPDF. Uganda People's Democratic Front oba Uganda People's Democratic Army. Si Defense Forces? Naye Democratic. Front. Kakati era bannaffe bemupya abava mu bitundu ebyo be baleeta ekigambo ekyo UPDF okukituuma amagye gaffe. Ne bakyusaamu bukyusa kali defense. Kanzubire kituufu gye kyava. Era ne muzeeyi yayagala okukirwanyisaamu naye palamenti n'ekikola ki n'ekiwali n'ekiyisa nti Defense Forces. Naye nga kyanyumirayo naye Uganda People's Defense Forces eggwanga. Naye nga ffe abalwana n'oli eri gye kyali tetwakisiima kukyusa. Naye olw'okuba kale baagala defense ne tukirekera awo. Wali mmanyidde NRA yaffe. Okukyusa okwo nako tekwali kwangu nnyo. Era ffe abasinga mwe twenyumiriza National Resistance Army. So n'owummula, okuwummula kw'owummula otya? Oba okuvaamu kwo mu magye? Okuvaamu kwange naki ekikuggyamu? Ekyasinga okunzigyamu kale mbeera mbi nagenda ne ndwalamu. Engeri gye twakola ennyo mobayiro tutambula nnyo ate oluusi endya tebeera nnungi oluusi mubula kitundu kye mutuusemu nga oluusi temuli mmere oluusi ne helikopita ebanoonyezaako neebulwa. Kwega kale n'ebizito bye twasitulanga kati nze nali mu kubiweera emugi nzito. Nina chain 5 buli chain eriko amasasi 10 be masasi 5. Olina pekeyo olinako guruneti kubanga guruneti erina weekutaasiza guruneti nga 5 olina peke. Kale ate engeri gye twali abatama amagumba gaali gakyali ate tukoze nnyo. Kati nagenda okuwulira nga mu kifuba muno n'omugongo ate era waliwo ambushi gye twagwamu newokwata mu mugongo gwange guno era owulira waliwo amagumba agaseeseetuka.
kale kwega olw'obuvune obwo nengira okuvaayo okufuna ku bujjanjabi kati mu battalion gye nali nga tebumala wabeerawo gano obujjanjabi obw'amangu mangu painkillers kati kwe kuvaayo nenzija ku division eggulu nawo nga tewali buyambi bumala awo we nafunira ekibali kya myezi 3 nenzija embuya ate engeri gy'essajja na medical forms ate ezeeri ate nabano nabo embuya ate nga banzirayo ate ku bujjanjabi obwa wansi nempulira ebintu nga bintamye kati awo nze nengezaako okwenoonyeza obujjanjabi nengira nempona kati awo nali nga emyezi 3 ngiyisizaamu egy'ekibali kati bwenzira bw'oyisaamu bakususpendinga waliwo bangambira bakufuula simanyi awoolo simanyi bibiki awoolo oba oyisizaawo ebbanga liwanvuko oba mwaka nga mulambo oba myaka 2 awo obeera awoolo kakati bwenzirayo nga mpisizaawo ndoza mwezi nga gumu oba gumu n'ekitundu nga battalion nagireka atyaka kati nsanga afande eggulu awo nga we mmepotelea wapi biki kubanga ekibali ate nkifunira ggulu kati eri ne batamanya nti nafunye ekibali ate ekindeeta ki eno egwe nangamba ogenda ekibali ekikuleeta embuya okifunira ggulu kifunira ggulu kubanga ate gundi yaffe yali tetambulanga naffe ku mobile kati yo yafande teyamanya nti nfunye ekibali wano agamba ogenda kuteekebwa emabushi n'ebisumuzo tubisuule ono ate mba mu buzibu bwa bulwadde atangira kino nenga eri Kampala ndimanyi tewali guddamu kukandamiza nziremu nsibwe n'obulwadde buttuke nenga eri Kampala ndimanyi tebazintuma nendikwata kwe kuvaayo kwange nenkita olwo bw'ovaayo otandikirawo ekyo nakyo kikulu ebiseera ebisinga abamu bagendanga oveeyo nga ne gye baali nga waasaanawo dda nga ne gye badda abantu baafa dda ntandikirawo wa taata muto najja nankumbi awo yali waali ngaawo waliwo amabajjiro buki waliwo jjajja asuubulako ebintu mwowino n'omwana wa ssenga nenzanya mu buntu obwo ngenze mu bajjiro mpawula biki nkola ki bwentyo ngendako mwowino tusuubulayo ebintu pozi ate nga ntetenkanya bwentyo taata ngamba nti tinafunye olugambo waliwo kikibaagala okujja okukwata nendulinnya lwe Katosi wali omulokole munnange Katosi olufuse disaata otandise okubuna emiwabo nengendera we Katosi nayita Gaba awo ku lyato ne linsuula wali Erweza nempitamu paka Ntenjeru nembeera Katosi nembeerayo nga myaka nga 2 nebibeera nga bipoye nenkomawo oluvannyuma mwaka ki guli gw'oddukamu gw'ovaayo gw'obikoyera gye baali baagala okuteeka amabuusi 9 UPDF yali ezaawo yali tennaba kujja UPDF etandika 95 nga constitution ewedde ssemateeka eno empya naye awo twali RA bangamba awo temukyali badizaata abayingira ebyensiko ebyo amateeka ga UPDF
beba disaster fe era ne munsiko nga afande Museveni nga atuga nti bwe tulituuka mu gavumenti ne tugera bwe tuti muliddayo abamu muliddayo ku byammwe ate ffe nga abatatusuubiza okuddayo okusoma. Lwaki yeti wagenda okusoma? Okusoma kwatukalubirira naddala ffe abali mu northern nga bafande tebasobola kututa. Gwe wali osuumuuse, gwe wali mu senior 1 ate eri okusoma kwali kwa primary. Empoza embala kwali kwa primary. Ate nze nali nsuumuuse. Wali wasuumuuka, wali wayitawo. Era nga ne bakadogo tebabata. Bafande nga tebabata. Kuga twabakoleranga nnyo omulimu gw'amaanyi. Bakadogo bebe sikoti bebaki bebatuma kino. Mwe mulekinga mwe mukola ekitegeeza nti babasaddaaka. Mwawona buwonyi. Nga kizibu nnyo baga nti bakadogo nga 2 bave mu battalion baddeyo basome. Nga kizibu nnyo. Ate olutalo lukyaliwo. Nga lukyaliyo. Kyali kizibu nnyo. So n'ovaamu wamaliriza wakola amagye naye amagye ogenyumirizaamu ki bwe nkubuuza bweti? Kubanga mu kuwulira okwange olinga ataaganyulwa, olinga temusaala tewali, kasiimo tewali, kubanga gwe kennyini bwe watuuka wakoowa bukoyi n'okola ki? Okuggyako so oganyulwamu ki? Kyeŋŋanyulwamu kimu mirembe. Gyokka egyo gye neenyumiriza gye naakagwa. At least nalwana emirembe jajja. Nsobola okuwuliriza leediyo yange okutuusa essaawa 8 n'engijjako oba ekeesa n'ekeesa luli ekyali tekisoboka. Kyali tekisoboka? Tosobola kubeera na leediyo yo mu nyumba? Mukoma ssaawa 2 okuwulirako ku mawulire. Oba olw'okuba yali leediyo Uganda nga evaako ku 6. Nanti nga mukoma ku mawulire ga ssaawa 2 nemujjako gwoni nemujjako leediyo okuwulira kati ogambye kukoma ssaawa 2 mulembe ogwo waaliwo n'abaali baguze leediyo kaseti. Kubanga kuba ku ndongo oyinza okuba oteeka mu kaseti yo n'okuba endongo kateepuko naye nga tekisoboka. Ng'era bwe banaaba batambula n'okulaba obulabi ekitangala oba nti mu nju essaawa 4 mulimu ekyaka. Onaakola ki? Nga oluggi bajja ddusamba babbe bye babba byonna nammwe okubakolako emikolo gye babakozeeko baba bakubye bukiki oba omusajja bamwebasizza ku mukazi nga n'abaana balaba byonna ng'emirembe tewali. Nga n'okutambula mu kkubo essaawa nga 3 n'olengera amataala g'emmotoka nga weeyuna nsiko. Omanya eyo y'abasirikale? Omanya y'abasirikale. Essaawa 3 emmotoka ekyatambula. Ezitambula ekiro z'abasirikale. Ezitambula obudde ne bukya. N'ova mu kivvulu. N'owulira eringa kuba ekiro. N'ova mu kivvulu essaawa 6 mmeka. N'ofuna booda n'odda ewaka. Ng'ebyo tebiriiwo. So weenyumiriza mu mirembe? Mu mirembe. Tolina kirala kyonna wabula mirembe? Mirembe. Ebirala mbibanja afande Museveni atutereereze ku mbeera. Kiki ky'omubanja? Twakola naye aleme kutwerabira. Afande twakola naye aleme kutwerabira. By'omusaba awo? Afande Museveni watukwatako era wategeera embeera yaffe ffe bakadogo era walaba omulimu gwe twakola. Tetwagukola eno yokka eno naye mpaka mu mambuka twabonaabona kiwanvu, obulamu bwaffe bwakosebwa naye tetutegeereddwa ki kye tuli. Twatwalibwa tetwasoma, abaliwo kati batulaba tuli bumuzeeyi
tebatulabawo naye afande tuyambe obeereko ejjamba ly'otuwa ffe tetwagala bingi nnyo twagala ttaka oba eka nga 5 na nnyumba nakufuna bye tulunda tweyimirizeewo ffe n'abaana baffe ate abaana baffe baleme kulaba nga kye twaleeta ekivume gye bali nga ffe balaba tuli mu mbeera mbi twetaaga ttaka na nnyumba tusobole okulunda n'okulima tusobole okweyimirizaawo si bingi nnyo nti oba twagala biki na kiki eby'obuyinza tetukyabyagala ate oba tusobola okuyingira mu buyeekera ate oba tusobola okudda mu banuupu ne tubakunga nti tuwambe bwe tuti kubanga era bukyanga tuvaayo tugezezzaako nnyo okutereeza embeera nga ddala mu by'okuyega okubuulira abavubuka kino bwe kiti kino bwe kiti mukireke kino bwe kiti mukireke temukola bwe tutyo tugezezzaako nnyo okubeera mu by'okwerinda okulaba nga tubikkakkanya kale afande kyenkusaba ekyo tulowoozeeko totwerabira sigamba nti totumanyi otumanyi kubanga mu 2023 wetwali e Kololongo okuza amazaalibwa ago ag'ensanvu-mu-9 omukyala Namyalo yatuyimusa mu tenti wetwali ne tuyimuka afande n'otulaba biri bye baali bakulimba nti abo tebaliiyo bakulimba kiki naye kwolwo watulaba nga tuli n'ejjita era yali naffe mu tenti awo ne tuyimuka ffenna weewaawo omuwendo ogwo gwali teguweddeeyo kubanga era twaliko kitundu ng'abalala tebazze naye afande otumanyi gye tuli naye tuyambe mu buzibu tulimu tusaba ttaka na nnyumba mwe tusula tusobole okubeerako okulima n'okulunda tukulaakulanye eggwanga lyaffe awamu n'emirembe gye twaleeta. Waaw. Bampeera ennamba y'essimu. Ennamba yange y'essimu Nsumba. Ennamba yange y'essimu MTN eri 078 31 08 42. Airtel ekyusa koodi 0757 31 08 42 era ereeta amannya kwagala kwe David pozi ate ye MTN waliwo erinnya lyetera okuleeta simanya kaboggoza David kwagala kwe naye nga eryo nali ndyongeddeko bwongezi nga lya 3 ate MTN erifuula ng'eryolubereberye naye nga ereeta amannya kwagala kwe David kale bw'olabako David eyo ye nnamba yange osobola okunkubirako ne twogera oba n'oteekako konna ak'obuyambi kubanga twetaaga kuyambibwa oba era omuntu olinayo ekazize z'ettaka eyo zitudde eyo oyinza okumpita n'onjazikako oba onjaziseeko myaka 5 oba emeka n'ogamba nti eka 5 oba 10 beerako ky'okolerako ekyo nkisiima nnyo kubanga njagala nnyo okulima n'okulunda bwe bulamu bwange mwebugirira ebirala kale ebyobusuubuzi mbisobola naye sikyayagala nnyo kuttunkamu ebyo njagala ettaka wenyinza okutuula n'ennima n'ennunda n'enjenga obulamu bwange obw'omu maaso kale bwekityo abawuliriza n'abalabi baffe amannya Natenyahu David oba kwagala kwe David omujaso omutendeke oweNRA. Twenza Musumba kalafu manyi nkube ekifaananyi Musumba bye yakolanga mu lutalo oba bikkirizibwa bw'oba mu lutalo bikkirizibwa bw'obeera mu lutalo kubanga ne Dawudi yabikola amagezi ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.